ngate ye family ye erimu olwa NRM tetwali mulwa NRM era ne Museveni ye yavirako tata wangu okufa jagala obitereze tetwali mulwa NRM ekyokuba ngo omusajja yali wa majje naye yali alindiridde emyaka gye 5 jiggweko jukira mu bya government emyaka 5 bwe jiggwako noweze emyaka nkaga jibera nkaga mu mukaga siwe ki bakuumuza nosigala ng'ofuna sente za government abo bonna be mulaba bafa mu government bafa because Museveni abatayagala kati bukuntu alabudaliro skanize Saudi nga ziraga nti ninamu abalongo bagula tiketi emisinde ne banzize waka musajja nanyaniriza bulunjolo nadda nekumulamwa nagenda ye mwenyini nafukamirira mama we namwetondera namugamba nkwegayiride sonyiwa mukazi wange akomewo unaze mwanza alidde omwana bale sagala abeere n'akaana kamu nkubira omukyala nga ngamba ddayo nganzira e Saudi bana akaweza ayo omwaka ogwo ebifaananyi nga bijja chara nga bakoze emikolo omwami yawasiza mukwano nga bakoze emikolo nga bali muri basanyufu bazibu nga olabye byonna tebinabawo nga bambulokinga buli wamu ngenda ate w'omukyalo omukulu sazala wanga ngamba basaaga abo abaana babo nakulaba embeera gye wali oyitamu ng'oli mbuto tugende tutuukayo maama olwabo okuggulawo chani cha Nazala chani cha mukamwana chani Kikonde ai Kikonde ku Kikonde tetwekubye tetweyuziza igwe ne Nyazala ono mukubye ne mwekube bikonde nga kwali boka wala kakatu tokakati akakantu tokeza no kakati ngambo kateka ku TikTok tokateka kwa ebyo bisalemu era nja bisalamu chani cha Nyazala banange twaye kube bikonde gwe ne Nyazala ayoge anyumiza gwako yes abatulaba mwenna ku Roville Media mujja kwebuuza lwaki lero twambadde bwetuti olunaku lugenda kubeera lwayidi ebulayo just 2 days yidi egenda kubeerawo lwakusatu tugenda mu Hata dira mu 13 osigaddewo tiketi ntono eza Abu Dhabi zaweddewo tusigazaawo kati ze Dubai wakitegeera tugenda kwambala kanzu and hijab okitegedde yes omukyalo ono muleso olwalero tuogere ku nsonga namukyazaako dda oba twamukyazaako dda ku Roville Media YouTube channel naye kwolwo yali mu program y'ekibozibozi lero tumulese specifically kwaliwo ebyatambula ku social media yaffe eyo yakuba abamu bagamba mbu yakuba ono gwe mulaba tayagalirira kintu kye bayita Nyazala era olunaku olwo tebyatambula abantu bamuwagira ne baga ye naffe banezala batulemeseza obufumbo abalanga bagamba naye banenga okubye nnyo okitegeera tumulese tuddemu tumulese twagala tumubuuze yatandika obufumbo bwenga bulimu ero bwatandika bulimu ebiyuuga oba byatabokeeyo maaso tusanyusa okulaba nnyabo njagala leero weyanjulira abantu tugende mu maaso amanya gwani amanya nze Nakato Hadija. Nakato Hadija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi tahara wa barakatuh. Wasibye byose. Jendi nyabuga mbotya. Basanga ba mikwano. Ojja kuongezako ku dobozi nga bwe tugenda mu maaso. Olunaku luli lwalabikira ku kibozibozi nga bwe mbanyonyodde. Tuwateeka video ku TikTok ne ku YouTube. Video yagenda viral ku YouTube. Negenda ne viral ku TikTok. Naddala specifically gwe bigambo bye wayogera ng'ogamba yenno musajja Mamizi Boy. Wamugamba otya? Mamizi Boy. Mamizi Boy toyagala kumanya. Be babaleetedde abo bennyini okubalemesa obufumbo. Twagala tusooke tuddeko emabega. Yes, abazino kyali oli mukyala mufumbo. Yeah, mchala mfumbo wane Dubai omwami wange nkutumiddeko bamuyita Rashid Aliyo ye mwami wo all right tugenda kwogera ku nsonga ziri ez'emabega specifically twaga tuconcentrating ku lifestyle y'enkadde tulabanga walaga obusungu bungi eri Banyazaala netwagala otubuulireko nsuubirira wagenda okufumbira essanyu lyaliwo mu kaseera essanyu lyaliwo ebintu bino ebyokwagala oba bitandika ddi
ebyokwagala nabitandika nga nkyasoma. Okyasoma? Bakujja mu ssomero? Tebazijja mu ssomero nekyo olina omanya nabitandika nga nkyasoma n'oyo omuvubuka. Yes. Okay, we mwatandikira okwagalana. Ne mu ending up nga mufumbiddwa? Ne twending up nga nfunye olubuto. Okay. Wali obeera wakaseera ako? Akaseera ako nali ng'ebyokusoma nabivaamu dda nga nkola ku mobile money. Oh, so we mweyagala nga okola ku mobile money. Katusooka tukubuuze. Kiki we wamala okufuna olubuto? Wafumbirwa omuvubuka oyo? We namala ofuna olubuto nantwala ewaabwe. Nanyanjulayo ewaabwe era baali bamanyi. Ne banyaniriza bulungi ne banjagala. Kozi oyo omukyala namusanga alina abaana 4. Okay. And then nangamba omanyi abaana bange abo mbaagala nnyo, alina abalenzi 2 n'abawala 2. Nangamba abaana bange abo balaba mbaagala nnyo biki omanyi kati koyingidde mu family nange ofuuse mwana wange wakumeka wakutaano. Nanjagala nnyo but nga mutabanyi we like waba ina kyayagala okola bayina sooka abuuza maama we naye we yantwalayo emabega we yantwalayo nanyanjulayo then nga omuvubuka yali akyabeera waabwe ku mizige waabwe. So nga ku mizige waabwe ayina nangamba genda akewaka ewamwe ngola omulimu nguvuddeko ndwala nanga agenda akewamwe nengende waka nangamba mpamu weeks 2 ennyumba ejja bewedde. We twali ku programu eri eyekibozibozi twawulira bad side oba negative side of your story. Not negative side. Twagala leero luno otubulireko ku positive side of your story nga bwoge nti basooka kukwagala tuyitidemu ku lugendo laavu yammwe yatambula etya naddala gwe Nnyazaala gw'oyogera kesaawa zino nti mubi oba nti nga bwe wabyogera tujja kubiddamu. Laavu yammwe yasooka kutambula etya? Nnyazaala wange by the way si gamba nti muwulirako nnyo obubi kubanga n'essaawa zino ebyaddala yali mu kulabirira n'abaana bange. Abaana bo yabalina? Yes. Oyo omukyala isigamba nti muteeka era mwagala nnyo era mutumiddeko kyemanyi wandida jalaba vidiyo kozi neye mabega kyemanyi bagibasharingira olaba owokukyalo yanteerako message nangamba bannange kiki ennyo wadde Dubai ate obusungu wabuza ku social media okitegeera ate nga namunyumizaako ne mugala naye wanudde story yange kyemanyi ekiroto kyange kirituukirira njiteekeko ku social media n'abaana bange at least bamanye ku side yange ngwe bali bakuze bamanye nti sinze nali omusobya oba sinze yali omukyala okitegeera. So omukyala oyo yanjagala by the way nanjaga like ne feeling nti someone can get mom okitegeera asobola ofuna maama we n'amwagala like ne feeling love yaba mama cause sinza kulima nti nze ng'omuntu nali manyi ekigambo mama nti oba kitegeeza ki. So wakula na mama wo? No sakula nnyo ne mama wange. Okay. Yeah. So yanjagala nga buli we tulaga ndinga kakondo ku mpale buli gye tulaga siawala asigenda wa mentioninga naye yantwalanga mu bifo bingi. Nga mukowa mwana? Nga muka mwana we. But n'ebintu ebimu ekirala kino kyembadde njagala okwogera bwebukya kumakya ng'olina Nnyazaalawo n'abaka awantu wakutwala nga wootuukayo n'owalaba nga wabi nga gw'obadde teweetaaga gendayo tobeerezangamu n'eyo ensonga kugenda ne Nnyazaalawo wankubadde aba akwagala nnyo naawe olwalaava eyo n'olowooza akwagala aba ayina behind ekimuli emabega kyayisaawo. Kitegeeza bw'obeera n'omuntu akwagala ennyo olina okwerekeramu n'oteemalirayo. Yes, weebale nnyo. Genda mu maaso. Naye kati nze olw'okuba nalimu obuto nasobolanga okuwulirizanga byaŋŋambye. Nga buli kintu kyonna oyiwa. Yes. Nantwala ne mu bifo nze ng'omuntu bye nali simanyi ng'ate bitiisa. Oba okitegeera. Ne olwokuba nze nali ndaba nti laavu ya maama ye ntuufu bw'erina okubeera. Trust yaliwo. Yes, nga ngenda naye. Genda mu maaso.
so yanjirawo omubiri n'omwana yasooka nga tuli ffenna mu ddwaliro obulumi nga tubuyitamu babiri buli kimu n'enzaala ne mala nandabirira bulungi nga maama n'omwana nga wogamba nti kati ngenze kuzaala kangende wa mama wange kati akaseera ako nali ne nyazaala wange nenga ebyaddala alinga maama wange oba okitegeera but ebyo byonna nga bibaawo bannange bakyala bannange bino byatufunira abasajja nga ne tubafuna nga tubadde tuli mu mirimu gyaffe so n'otamubuulira background yo naye esobola okukosa mu maaso eyo w'oba nga tonyumiza nnyo background yo esobola okutuuka n'ekukosa mu maaso eyo naddala nga bamaze ogizuula so kiba kyetaagisa omuntu bw'aba ayingira mu relationship ayogera ebyo ebimukwatako naye ng'oli sure nti oli wakugibeeramu abantu abamu tebaagala kwogera pasti zaabwe kubanga babeera judged omuntu n'amujajinga olwa pasti eyo n'agikozesa okumudisrespectinga ate gwe olowooza kiki wa missing okugamba abantu abo ekyaleeta obuzibu kyenna missing okugamba abantu abo nti ekiseera kyaliwo ng'omwana ne maama ne family nga balina ekintu kye baakula nga bo nga family nga bakikuliriza so at that time nti omuntu muba mwefunye tebamanyi gye bakuzaala tebamanyi bazadde bo tebamanyi tribe ki gy'ovaamu esobola okuviirako obuzibu mu maaso eyo bokitegeera ne weesanga ng'ofiiriddwa eyiza obufumbo bwo oba relationship yonna gy'obeeramu ne weesanga ng'ofiiriddwa ne love eyo gy'oba ofunye mu maama oba mu musajja gw'oba ofunye oba okitegeera so akaseera ako kaaliwo omwana yasooka n'enjagalwa buli kimu kyaliwo so omwana wange yalaweza omwaka gumu n'ekitundu awo nga mpezeza emyaka gyali nga 19 ndowooza yes ebyo ebiseera ndowooza nga mpezeza emyaka nga 19 nange so my dad naafa before my dad nga tannafa twali waka nga wogamba tuli waka so ne bankubira essimu ne bangamba dadi wo avudde ku mmotoka n'agwa ate ne baddamu ne bankubira essimu ne bangamba dadi wo abadde atambula ate n'agwa n'afa okitegeera ng'amasimu nfunye mangi so ne sibitegeera kati ne bankubira essimu ne bangamba dadi wo bamutute mu ddwaliro naye gwali okumpi emulago naye gwali okumpi gendayo olabe dadi wo ali mu mbeera ki kubanga n'ekirala kye bagamba asembyeyo okwogera linnya lyo ekitegeeza ayagala gwe okitegeera no ewaka tetuli basiraamu ya family yaffe si basiraamu era waliwo erinnya eddala lye bamanyi erya Fiona lye bakuze bampita ewaka yes so ne ngamba omusajja wo mu kiro ekyo tabanyi wange yali mulwadde nga nenyazaala yazze nga wola mami's boy buli kimu nenze nga ndaba nti love weri anjagala ayagala mutabanyi we kirabika obulamu bwe butyo bukolaki we buyina okutambula naye nga wa so ensonga izaali kiki ekyaleeta obuzibu anti katawo ng'omwana mulwadde ekiro ekyo then ate nange ne bankubira naye nga kikwewuunyisa nga akasente ke baali baagala like nze nganza akasente ke nali njagala ka transport mutwalo ogwo naye nga obukadde n'obukadde abuyina mu nsawo ye naye omanyi yagaana okuzimpa omutwalo gukutwala wa taata we nalindaga ku ddwaliro kubanga waali kumpi baŋŋambye gwali kumpi kukolaki genda kubanga asembyeyo nakwogera linnya lyo osabye omutwalo bagukubye nsabye omutwalo bagunnyime nga kitaawo ye mulwadde yagudde ku buzibu ye ate nga atakyayogera nga nabali mu kunkubira ba mu ddwaliro kati nga nabo bannyonnyodde era bakimanyi ekitaawo nga nessimu bankubira weebali batunula nga weebali essimu bagaana okuwa omutwalo genda olaba kitaawo kubanga nze n'okukwata essimu babeeranga basooka nga gitunulako nga wembeera nenyazaala wange asooka kujinjijjako n'atunula ani ankubira yes naye nze olw'obuto bwe nalina nga ndowooza ye laava eyo kiri nomo okitegeera so my dad bukya kumakya ng'omwami wange agenda kukola aŋŋamba kangende nkole naye muzeeyi ajja kuba bulungi agenda ng'ebyokusaagirira baddamu okunkubira netetenkanya nkubira mukwano gwange awo ebinamba nga omanyi omwana omuwala obeeramu n'obunamba obw'okutetenkanya ansindikira omutwalo naye mukugunsindikira agunsindikira leeti jjukira sikyakola omusajja yanjijja kuki ku mobile money nabivaako
omusajja nga nsindikira omutwalo nziruka ku mobile money ngujjako ngenda ngamba ate maama mu buto bwange ngamba maama anyambeko mama aba chansibira pampa isimu yasembayo okungubira bangamba taata akoze eki afudde obulumi obwo obuwulira bonna kataata olw'obuto bwange jjukira n'okufa tekuddizibwa mabega nyazala wange nze we namala omuga nti dadi afudde yangamba bugambe aleka omwana ate neeri toddayo ngenda bugenze ewaka mayite ekoleki ekusange mu kyalo olw'obuto n'obusiru n'okulowooza nti laavu yempitirivu walinya basi paka mu kyalo nalinya bulinnya mmotoka paka mu kyalo okutuuka mu kyalo oyo mami aŋŋamba okutuuka mu kyalo nga mami aŋŋamba ate tubadde tumanyi we baakukubidde wagenze mbagamba saagenze kati awo okuddirako emabega ebbali ng'olwo dadi wange amaze okufa baŋŋambye dadi amaze okufa nkyuse ŋŋambye nazaala wange omanyi kye baakola ng'akubira mutabanyi we nenno sezaala waafudde mu kubalaata mu lugezigezi nga omanyi omuntu atafaayo ng'amugamba mama ojjukira ziri ssente zinakuwadde onterekere nti ajjako emitwalo 3 gamuwe agende namusabye meka namusabye omutwalo ekiro nga tannafa taatawo n'agukumma kati akuwa 3 ampa meka kugenda kuziika jjukira tebamanyi bakagulawundi ki eyammwe eyo ne bannange abantu kino kyenkugambye omuntu yenna mu bulamu bw'ensi eno ayina okwogera bakagulawundi y'omusajja waba wakwagala akwagale ayimirirewo ku lulwo waba tali wakwagala akole ki abireke onoonye oyo agenda okwagala oba oyina bizibu oba oyina family issues oba biki okitegeera so akaseera katuuka nze munayo bampasende nasanyuka ng'olaba banjiriddewo omubiri nga muzeeyi wange afudde angenda kiwalazima paka waaka mami aŋŋamba nga bagambye wagenze dda kiki mugamba saagenze bannange abatulaba mwenna tuli ku Rovin Media tubasaba mu subscribing ku channel yaffe esobola okukula stories zino zijja nawe wenna ina story yo osobola okuleeta ne tujoogerako wano tusinzidde wano ku Ziada Beauty Saloon nabagambye bakafulu b'okukola enviri z'abakyala wano mu Dubai basangibwa kumpi wano ne ku Union Metro Station ne ku Banias Metro Station just batereko ka message osobola okusearchinga ku TikTok kuliko Ziada Beauty Saloon osobola okusearchinga kuliko Kuzo Ranks enamba jeri beba mu kuba tambuza omulimu guno oyagala kukola njala buli kimu kyonna n'olunaku olw'okusatu tugenda ku hata trip okitegera guys temusubwa olunaku lugenda kubeera lwakusatu kigenda kuba kyattabu kyovula twambadde tuti ne hajati ne hayi yes nga tugenda maaso nga tweyongerayo bakuwadde emitwalo 3 bagampadde ntambudde kiwalazima paka waka olwo ntuuseyo sawa 5 ng'okuzinga kwankya okuziika nga kwankya jukira bayina okwetegeka bakole ki bajje baziikireko omukyala kitegeera olwo omwana nga jukira n'ekirala munaye nyazaala omulungi ng'omwana yamungigyeko losa agenze naye waka namuleseeyo akaseera ako wali okya olina omwana omu yes yali ali omu era nga tonnafuna mulala ye nga tulina fayini ng'alina omwaka gumu koze we yafiira nga omwana alina omwaka gumu so ekaseera k'okuziika nga katuuka jjukira dadi baamuleeta dadi yali musirikale ebyo byonna tebakola ki tebabimanyi bali mu kaseera jjukira nakakalulu bali nnyo mu bobu wayini omutabanyi we nga n'okunywa amazzi n'oyogera NRM asobola okugasesema mutabanyi bantu bakyukakyuka bonna nga baali bantu bankyukakyuka by then nanti nga kati bwe bajja batuuka ewaka jjukira dadi mu kumuleeta nga bamuleetera era mu kigundi ky'amagye ate omuntu waafa yenna ng'abadde musirikale nga w'amagye ng'ali mu gavumenti babaawo bayiwa amagye weebale nnyo be bafumba n'okufumba mwe temukwata ku mmere okitegeera be beefumbira emmere yaabwe like tewali muntu asobola kukwata ku kintu abasirikale be babyefumbira genda mu maaso so batuukawo jjukira tebamanyi bakagulawundi yange batuukawo okuziika kugenda mu maaso
Lunyankole lwe luvuga, mulimu Lunyarwanda, mulimu Lukiga. Okitegeera kati nga mulimu abaava Bukiga like nga mulimu Abakiga abajja okuzika, mulimu no ate ng'okusinga olwali luvuga Lunyarwanda n'Olunyankole. Mmwe mubeera Mbarara? Yes. Mbarara twavaayo tubeera Kyazanga kati. Okay, naye nga mwali by then mwali mubeera Mbarara. Era gye yagenda okuziika? No, we yagenda okuzika wanene Ekyazanga. Yes. Okay, naye olulimi lwe lwalaga wa? Yes, newe tubeera Ekyazanga ffe twogera Lunyankole. Era waka lwe tukozesa tuli Banyankole. Tuli Banyarwanda, dadi wange Munyarwanda, mama Munyankole. Okay. But dadi yatunyumiza mbu entalo ze z'abajja Rwanda. Yes, nga bwena bwe tulimanya. Yeah, nazimba family ne mama. So netukulanga tumanyi Olunyankole. Batuuka ewaka mu kuziika. Lunyankole, Lunyarwanda lwe luvuga. So okuziika kuggwa bagde ewaka. Firimu yatandikira. Bannange mwenna abawagizi baffe tubagala mu subscribing ku channel yaffe kubanga ebintu ndooza mubiwulire kati ebintu bitabuse. Agenda bamulira ensonga lwaki omukyalo ono alina obukyayi ku Banyazaala ne Mamizi boy. Genda maaso olutalo lutandise. Olawo bagenda kati ng'ebyabaganda nali oyo muvubuka yali Muganda. Bana y'Abaganda mugenda kunsonyiwa naye munnange wadde nabazaalamu naye obukyayi bwe mbalina ku mukwano. Era simanyi nakumanya kansirike wawe. Obukyayi tobulina ku eyo family yo. Kati n'Abaganda bonna munasonyiwa naye n'Abaganda mwenna mbatwaliddemu. So munnange nga njukira kati bateekawo ebyo ebyabalombolombe eby'Abaganda balina okujja simanya banzije mu Masanja. Ffe bwe twali tetubimanyi. So nga bajja kunzija mu Masanja. Kati mu kunzija mu Masanja bakola olugezigezi. Akajanja, ejjoogo, olugezigezi. Byonna babigatta. Bakuba essimu balagira tugenda kujja tukujje mu Masanja n'engeri gye twali tetumanyi background yo. Twagala tulabe ne maama wo kubanga ku lumbe tetwamulaba. Okitegeera? Kati nze ngamba bagenda kujja kulaba maama, kumbe omusajja yagamba mbu bagala kujja kulaba maama like babenga abazze okwanjula mu lumbe. Okubuuzaabuuzaako ku famire yange bagamba ebyo tebisoboka. Kubanga ekisookera ddala twagala kutuba waba wakujja tuba tulina omutanga balina olinda bino ebyolumbe ne biggwamu. Baali baagala kujja nga wayiseewo bbanga ennaku 3 kubanga mbu omuntu okumujja mu Masanja bamujjamu mu nnaku 3. Ennaku 3 nga we balina okujjiramu oyo nosensi baleeteremu oyo kasasiro waabwe gwe baali bagattiramu. Okitegeera? Ewaka babakubira essimu nga babagamba ebyo si bye twagala. Kati nze olw'okuba nali mmanyi already eri ssanyu ndaba bagenda kunyonoonera essanyu lyange eryembadde mu biki. Bifutyanka. Mu kubifutyanka mugamba birala yateekamu miliyoni ze ndowooza nga 2 ng'agula obwo obubbo bw'Abaganda. Banaye oba owasa omukazi Omunyankole banaye obubbo bwamwe muleke kuzunga nabo. At least jangu nga bw'oli weesimba omusajja mu maaso. Waba wakusalira sente ng'okiraba tozisobola weetowaze. Omugayi muzeeyo ze sente sizisobola naye tomutyoboola mu maaso awo wabula bikkako wotuukayo at least mu byogereko n'oyo mukyalawo gw'oba olina. Naye kankubuulire. Region zino, I mean tribes zina culture. Yes. Oyinza okuba tokkiririza mu kuleetera bibbo. Ate ye culture y'Abaganda. Okkiriza okufumbirwa Omuganda. Nze kyendaba ensobi bwe yali kuleeta bubbo mu mbeera etali ekiseera ekitali kituufu. Naye gwekirabaganye nze nali mmanyi nti at least bwebaba baakujja bagenda kujja mu nsawo ate n'ekirala babeere bakkakkamu. Gwe mukolo ki gwe wali olabye oba nawe biba kujja mu Masanja nga bw'olaba mukolo ki gwe wali olabye Nyazaala gwayimirira n'ayogera? Sitera gulaba. Gamba togulabanga nako. Siri Muganda naye ebintu bye nayiga mu eyo family. For now ate n'ekirala kye mulina omumanya omuntu buli waakoma okutambula
obwongo bwe bukoma okweggula kubanga ayita mu bingi n'alaba bingi n'akula n'ayiga n'asoma embeera okitegeera sirabangayo mukolo nobwe kubanga kakukyala ka munju Nyazaala kayimirira n'ayogera sibirabangayo nga bajja bayidhawo ebyo ebintu tebabireetera mu bibbo naye babireeta babisengese nga biri mu bokisi era byeyo bye baba bataddemu ebyabwe so Nyazaala ye yalaga nti yalina okukwata akazindaalo ayogere amaka ya disrespect yagawa kitiibwa kwegamba yamanyiira buli kiramu ekyali awo emikolo giwedde tebasiibula gamba n'emikolo tejjagwa singa n'okuba baali tebannamala kulya n'emmere bandigirinyeemu kavuyo kyakaali awo singa n'emmere baali tebannagirya n'emmere bandigirinyeemu oba n'okugizira n'emmere bandigirinyeemu oba nga n'okugizira ne bagizira kyali kitya nanti bo bagamba badde bazze engeri gye badde tebamanyi background yange naye badde bazze okunjija mu masanja n'okulaba maama wange okitegeera kulaba mami wange like kumumanya nti sakidati we baba bakwetegeka bajje mu bulungi babe nga bamanyi wa gye balaga n'omuntu asigadde waka akuume ewaka yaani ku bonna bamami baaliwo bonna baba mwanjulira naye bataata baffe ne bagamba ebyo tebijja kukola wano woobozze tuyina okutanza n'ovaawo ongeza okutanza oziwadde n'ovaawo nga n'okusalira tukoze eki okuwasa omuwala waabwe nga okuzaala muwala waabwe yes thank you okuwasa muwala waabwe nga tebamanyi n'omuzaala namu nga tebamanyi nga bo baali bamanyi eiza ali mu kusoma oba ali mu kukola at least ali mu kukola okitegeera Nyazaala yagamba wano balalu yitawo muyiteyo tugende Nyazaala yennyini n'obusungu bwaba n'obugomesi bwe n'obusungu bwe naga muyiteyo ne basa temuziba wa tugende basimbula ne bagamba bagende atayagala mugoberera asigala ate ne mu motoka ye tebagendamu okitegeera bali bazze n'abantu bameka bali bazze n'abantu 7 okay bali abantu ya 7 kubanga mukuzika we bajja abantu bangi nkuzika mwajiramu n'emikwano gyange gye nalina kubanga nyinwayo omuwala abamuyita Nabuuma nga nabo tebannaddayo mu nnaku ezo 3 abaddayo ne bajja mu masanja naye abo bo tebajjirako kubanga bo baali mikwano gyange kati bino ng'ate bifuuse bya family and family okitegeera naye yali aleese omwogezi ng'aleese mutabanyi we bakujiddeko ne muwala bawala be babiri n'abatabayi kwegamba abaana be ye tabaleka buli gy'alaga abaana be tabaleka yagenda n'otwana twe tabaleka baliko olugezigezi ng'olwa nnyina genda mu maaso so munnange n'omwogezi gwe yali aleese yamusitopinga ye mwennyini ye yayimirira yeyogerere oba okitegeera so ne wennayigira wennakulira wennamanyira nti ne buli kimu kye tuyiseemu abaasobola okunkola ekikyamu yali mukazi mukambwe nnyo Kamala ng'ate talaga ne ku kyalo tewali atamumanyi ate nga yeesesa nga wamulabye mukyala muggumivu mulungi asala tinti atintinga n'asala kati akuba ekidongo tewali kidongo muganda ate ng'abanyankole tinti atintinga ebyekiyaya akuba ekidongo tewali kyatamanyi kozi tinti ateekamu kalazi ateekamu zikalazi naye abaganda kalakita eyo mbadde sigimanyi nnyo mu baganda barespectinganya abaganda turespectinga nnyo family mukwano si bonna kyekyamuviirako oli omukyala ayina akamanyiiro olugezigezi ate tayagala nnyo baana be bayitibwe mu mbeera mbi tayagala baana be oba nti waliwo abafu kwegamba yaddira abaana be n'abazingazinga n'abateekamu kyebasongako n'omwami bati nsaba Allah nsasire omwami anjagala ne Katemba yonna eyaliwo akyali mabega wange ye muntu yekka ayimirirawo nange
emikolo bagidduseeko bazze emikolo bagidduseeko ne gundi ebbasa nga omukazi amugaanyo zita naye omwami jukira yatukanga ekiseera ng'olumu gaogamba nti oba aliko eddogo limubeerako ne limala ne limuvaako katawo kakaseera ke natandika okulaba nti mulimu wakyuka mulimu wadda ku mulamwa kitegeera mulimu laavu weebanga emusika ne mubeeramu waaviira ddala ku mulamwa kati munaye ng'agamba mama nga nedda ono mama wa mwana wange ate twadde twamusuubiza ng'akwata ebbaasa zonna ng'azimpa nange kye nakola saaziwa bazadde nga nsigaza bbaasa zange ne mmanya kubanga ne we nnaazibikula zijja beeramu era ebiswaza olaba ate nga ye yaziarranginga awo we nategerera nti ne buli kimu ye yakyekolera nga ye so nzirayo naye era nzizeeyo mu mbeera mbi batuuza miitingi bamutandika twakugamba toleeta wano munyarwanda especially omunyarwanda ozzeeye olwo nzizeeyo olumbe luwedde nzizeeyo ewange mu bufumbo bwo batuuzizza miitingi bamugamba bagoba abanyankole wano n'abanyarwanda especially abanyarwanda yes naye dadi we ng'amugamba sikirinaamu buzibu kubanga olwedde kati wamuzaademu ate n'ekirala ebbanga lye tumaze naye wanjawulo omutali nga baki abanyarwanda bambi abadde nnyo mwana wa mpisa yes kati ate oli nga yavudde dda ku mulamu bannanga olunaku olwolwaleero pulogulaamu eno gye tuliko omukyala yafumbirwa famire nga ya people power nnyo ng'ate yagifumbirwa bali tebamanyi ng'ate ye famire ye erimu olwa NRM tetwali mulwa NRM era ne Museveni ye yaviirako tata wange okufa jagala obitereze tetwali mulwa NRM ekyokuba ng'omusajja yali w'amagye naye yali alindiridde emyaka gye 5 giggweko jjukira mu bya gavumenti emyaka 5 bwe giggwako n'oweza emyaka gibeera 6 si bwe bakuwumuza n'osigala ng'ofuna ssente za gavumenti abo bonna be mulaba bafa mu gavumenti bafa because Museveni aba tayagala kuta ssente ezo okitegeera statement sinene eyo anti mbadde nkutereeza nga ntereeza eya togamba nti nno olw'okuba nti bajja ne basanga amagye nti kwe kwaviirako obuzibu nedda bali baali balina bizibu byabwe famire yammwe teyali yenyaaleyo teyali ya NRM nenga dadi wange yali w'amagye genda mu maaso tukiralifayiza awo mbadde nkutereezaamu obadde toyagala kwonoona t-shirt yange gye najja nyambadde ku Sunday eyawedde tewandaba nali ndi gumbite oyagala kuba genda mu maaso so munange yes dadi ampolereza olwo nsigaddewo mu bulamu dadi yanjagala mutabanyi wali on and off mami wampikamu ebigambo kitegeera mbeerawo mu mpolampola mu mbeera kati dadi wange bwe yafa mmanyi kati jjukira bwe akaseera ke yalimu mu accident mikwano gye gye yali najo gyamuggyako ebimu bye yali alina mu nsawo so ne twesanga ng'obulamu bukyuse nga tuvudde mu mbeera gye twali tulimu ne tudda mu ndala so nga mami wange ate alina okuba ng'ayiiya obulamu ye yali omukyala abeera ewaka omukyala atakola banaye wofiirwa bbaawo naddala omulembe guno nyina mukwano gwange bamita Nalongo yafiirwa bbaawe mu myaka emito nga yakava ku kyeyo ate bwe yava ku kyeyo bbaawe n'amugaana okukola mwaka kaseera bbaawe n'anfa n'amulekera abalongo naye yatoba kati n'ebyo ebintu mbirabidde nnyo ku maama banaye abasajja betufuna mutuleke tukole kiseera kijja kutuuka ove mu bulamu bw'ensi eno nga ngenda kutoba n'abaana nga tatomanyi byakola nga ngenda kutoba n'abaana simanyi kuyiriba bwe kufaanana so mutuleke tuyiribe we tuba tusazeewo okuyiriba ate bw'osanga omukyala ng'ali mu mbeera y'okuyiriba mulekeremu eyo embeera ye ey'okuyiriba just mutereze butereze omuluŋŋamye takyama tawaba sente tezimuwa amawaggali okitegeera naye nga mutuleke kikoleka n'obagamba amawaggali ne gakkaka yes omuntu waba akwagala amanya nti ono musajja wange n'atagira nnyo genda mu maaso so munange nsigala ku side ya dadi naye awo ng'omuliro bagusazeemu tebakyanjagala bisusse atandise okunnwanisa
okitegeera malogo ate gasituske golo biri katolo biri bye twali tugenda mu gundi mu ssabo ebyemirembe kati ate ng'ebyemirembe tebikyaliwo kati obwenda biri byobuzaabuza lyalinga ssabo katolo ebyemirembe tebikyaliwo agenda mu reality kansooke nkubuuze maama oyo yes yakutwalanga mu ssabo yaŋŋambanga muwerekere gye yalagenda kukolayo ki nze yaŋŋambanga muwerekere nedda nga wentukayo tutuula butuuzi ate by the way leka nkubuulire waliwo esaba erimu lye twayingiramu omukyala n'angoba n'agamba oyo omuwala goze naye si mwangu omutwe nange kennyini we nayingira mu eri esabo omutwe gwannumirawo manyi mulimu culture oba tribe oba amaka g'omuntu nga tomala gazanyira ku baana baabwe amaka gammwe gaali mazibu nnyo tetuli balogo nti kati ekyo nakyo njagala kukitereeza tetuba balogo but behind kwe mabega waffe like mu bulamu bw'ensi eno naawe kennyini wabeerawo ekintu ekibeeramu nga mu famire yammwe nga kyamaanyi ebyaddala nga kibakuuma nga temuli balogo nga nammwe temukimanyi naye nga weesanga oli mu eyo mbeera nze naye sanganga nga ndi mu eyo mbeera nga bwe ngenda n'oyo maama olunsi bangoba nenfuluma wabweru nga mbakyankalanyiza ebintu byabwe era gye nalaga bangoba n'agamba oyo tasaabeera waneeno ali mu kunkyankalanyiza so kakati maama agendanga mu masabo ngolowooza amasabo yagendanga kukola ki nanti jjukira aliko mujja waate yeye mukyala muto yazaala abaana 4 genda mu maaso fumita emboozi yeye mukyala muto yazaala abaana 4 kati aliko mujja we ayina abaana bangi balinga mu 6+ naye nga yasooka kuzaala bawala bokka ate ono omupya yajja n'azaalamu omulenzi firstborn era n'abaana bange abazzukulu be ba firstborn mu makaago naye ate ng'omukyala omukulu yasooka kuzaala bawala era biyitirivu ebiwala biri eyo kati ye yakajja asembyeyo obulenzi ate ng'ono aboono bakulu be bali mu maali y'omusajja kati eddogo eribeerawo akasente bakalinako balina ssente gamba akasente omusajja wammwanya ayina ssente ne lisenti libamala kunsindikira mu motoka mbu yagigulira bazzukulu be kubanga abaana abange like ku side y'omulenzi abaana abange bali be bazzukulu ewaka be batiitiibya okitegeera so atandika eyo embeera so nange bitandika okunkyankalanako kati yatuuka ekiseera ebyaddala lava esobola okubaawo naye wabeeramu ekintu ekirala lava etuuka ekiseera nekakkana yes so laavu yo yatuuka naawe nekakkana no nze n'omusajja twatuuka ekiseera ebyaliwo ne bitusinza amaanyi naye ng'olumu era addamu n'apiikinga najjukira nti omuntu naye obulamu gye buli so ntuuka ekiseera bikyankalana banjijjako omwana ng'olwo omwana aweziza omwaka gumu n'ekitundu nga omwana bamunjijjako olwo batandise ng'okuba bangoba naye nga nkyalemezza baagala ove mu famire yaabwe yes va mu famire tufunirwe mutabani waffe omukyalo omulala bikibwe bityo gwe ebiseera ebyo oli tonnazaala mwana wakubiri nga sinamuzaala kati omwana ajja atya ntuuka ebyo ebiseera mukungu oba ŋŋende kumbe nange neekyaye ntandise okugoba ku by'ebweru nfunye passport ngoba ku by'ebweru nga tebamanyi tuuka ekiseera bukya ku makya musiibula ŋŋenda ku makya nga ne nnyina tamanyi nnyina nga addayo eri yeebaza eddagala lyengawe erikoze omukyala agenze yes kati mu kugenda nga omanyi omuntu abaagalana mulimu ebintu ng'omuntu aba abadde ayagala munne kati ye ng'atandika okuba nga nkubira amasimu mweyo embeera y'okunkubira amasimu ate ng'obakubyebwera ate biki so neesanga nga nninnya ennyonyi nga ndi lubuto ne nga simanyi nojja wane Dubai si wane Dubai Saudi yes ngende Saudi ng'ate ndi lubuto nga simanyi ng'ate nayita mu buli stage gye bayitamu
ne Medicare yasembayo ne bajinkebera bulungi. Twali mu company nga batukuuma butiribiri. Naye era nga akaseera njogera naye. Nga kakasera njogera naye. Genda mu maaso. Olonga ebyo tebinaba olo batere bangobe nga ntuke kisera nga ne nyazala wange sikyamubuuza toyitako nga bambege. Nga bajja na bajja. Nga sikyamubuuza olonga ali kumpi ne nga sikyamubuuza toyitako nga bambege. Kati awo ekintu kiwe kyatusinziza amaanyi. Nga sikyasobola kihandolinga jukira yali anjagala nnyo. Ate nga mutabanyi we tasobola beera ne wo mutabanyi we waatali. Yes, abatulaba mwenna ku Rovin Media mbeera mugiwulidde kati bitabuse agenda kutubuulira olubuto yaluhandolinga atya nga ali ku kyeyo. Gwe wenna ali ku Rovin Media tukusaba subscribing ku channel yaffe, commentinga. Mulowooza emboozi eno gye batunyumiza ogiyigamu kyakuyiga ki? Okitegeera naawe olina Nyazaale yakutabukirako. Gwe baawo naawe baawe bye yakola naawe wabikolako oba nawe babikukolako. So teka comment ku video eno tulabe kiki kye tuzaako. N'ekirala twagadde okubanjulira bannaye tugenda kukowa kwogera ku mbeera eno. We tusinzidde wano bayitawo ku Ziada Beauty Saloon. Bakafulu b'okukola enviiri, okusiba okukola enjala na buli kintu kyonna ekikwatagana ku by'okwewunda. Gwe genda ku TikTok ojja kujjako ennamba ya Ziada Beauty Saloon oba ojja kukebera ku Kuzo Ranks ennamba yejeri abamu kuba managinga ebintu bino ne search colors batuteeka mu kaka sente. Mpombo Restaurant bantu baffe nnyo, Homeland Agency bantu baffe nnyo, ne Holiday Homes Dreams Holiday Homes bakafulu b'okubeera ne short stay wane no boyagala kuwesanyusamu for one day osobola okuba inboxingako ku TikTok kwebali. Twagala nga tumaliriza wahandolinga otya embeera y'okubeera olubuto ng'oli ku kyeyo e Saudi? Nali simanyi ntuuka mu kiyumba namalamu emyezi ndowooza gyali 2 ngawo bikyankala nabanziza ku office ngawo nasimanyi mbeera olwo nga ndi mupya. Jukira wowe mupya Saudi Arabia obeera mu fiya y'amaanyi. Kati mbeera mu ebyo we banziza ku office bwe nfuna omulimu omulala we banziza ku office bwe nfuna omulimu omulala bwe malawe bantwala mu ddwaliro. Kati bukuntwala mu ddwaliro sikanize Saudi nga ziraga nti ninamu abalongo. Bagula tiketi emisinde ne banzize ewaka omusajja nanyaniriza bulungi olwo nadda neekumulamwa. Nagenda ye mwennyini nafukamirira mama we namwetondera namugamba nkwegayiridde sonyiwa mukazi wange akomewo. Unazeemu anzaalidde omwana bale saagala abeere n'akaana kamu. Ngane nange nali nsabirira tirisito omuntu ova awantu ng'olinayo otwana tubiri. Omu asike ku munne ki omukono. Sikanize Saudi Arabia zaala bakituufu baali balongo. Tebaali balongo lwatuke wakanga. Ng'omwana yali omu ng'ate muwala ng'ali omu. Mweye embeera omukyala abanga nsonyi yakomawo kumba akomyewo n'ebigendererwa bye ze simanyi. Akomawo ate wanjagala buto. Anjagalira ddala buto. Mukazi yali on and off nga njagalira buto olubuto lukuze kubanga najjanga lulinga mu myezi 5 lukuze mbeddewo mala njogera naye nga maama. Ndowooza ndi mukwogera ne maama nteesa naye kubanga yaŋŋamba mwabalinye ku nnyonyi kati engeri gy'otatuukiriza birooto byo oyina okudda ku kyeyo gwe nakulabye dda. Kati mugamba ebyaddala maama oli mukwano gwange n'ebyaddala njagala kuddayo. Sigaza omwana ono ingende nja sindikanga ssente aŋŋamba n'oba tosindise olwedde wano waliwo ki ssente weeziri ssente ampushinga. Nziramu ngendewo oli omukyala mwetondera mugamba kubanga nze ne passport omukugifuna nagifuna ndi wakate munaye abali under government. Munange nga nzirayo nga nkubira omukyala nga ngamba ddayo nga nzira e Saudi. Bana akawezaayo omwaka ogwo ebifaananyi nga bijja cara nga bakoze emikolo. Omwami yawasiza mukwano nga bakoze emikolo nga bali muli basanyufu bazibu nga olwo ebyo byonna nga tebinabawo nga bambulokinga buli wamu. Imbadde ngenda kubuuza nti wewa omwaka mulamba wali mukwano nga bambulokinga buli wamu naye ng'omwami ye njogera naye naye nga ngamba bye twogera tobigamba maama naye nga yambulokinga buli nga bo bambulokinga buli wamu.
nenga nze n'omwami tuli tuti okumanya omusajja oli naye yali aliko eddogo okimanyi kololo nyini yangamba ewakano wali akasiki yankubira video call nangamba no video call neyinza oba yesembye naye nkusaba onsonyiwe yaleetonda bambi musajja wattu yaneetondera nitwogera ebigambo bingi namala nangamba ewaka waliyo n'akasiki nenze ndi waka neebase mbirowoozaamu simanyi nawe naabitandikira nangamba nekyemmanyi we bunaakeerera amawulire g'akasika akali ewaka ojja bomaze okugafuna naawe kirowoozo ne kijja nti onaalabika nemanyage n'olwedde nga badde bangambye babadde mu miitingi z'emikolo nga buli kimu bakimpeereza olwo batuusa ekiseera abaana babataddeko amateeka nga n'okufuna ekifaananyi ky'omwana yemboozi gye mbadde ngenda okukuluyumizaako wagamba nti waliwo omwana muwala omukyala eyakuba ekifaananyi ky'omwana ne bakikuweereza essimu ne bagyasa obulumi bwava ani yayasa essimu eyo nyazaala y'ensonga gwe just no mukina ekintu nyazaala ye omusajja tasobola kuvaamu wadde ekigambo naye nyazaala y'ensonga naye we namanyira nti omusajja alina amaanyi ebyo byonna biwedde ne Saudi olwo tuusa akaseera Saudi nvaayo nzija ewaka okukatinga emboozi tewanvuwa nnyo nzija ewaka ole Saudi bamanyi nnyina abaana bameka naye tebampulirangako nga njogera nabo naye wano abantu bembeera nabo njogera nti nnyina abaana naye bagamba nnimba kubanga tewali yali ampulidde nga mpostinga omwana tewali yali alabye ekifaananyi kya mwana naye nga nnyumya nti nnyina abaana imagine ntuuka ewaka mukama wange yategeera nnyina abaana yaba shoppingidde suitcase ekoze eki ejjudde y'abaana naye ngamba suitcase eno omukazi omutima gwe yandaga bwe njitwalayo ayinza ojjaasa nkwata gundi baaga ya Reja nteekamu engoye zonna ngenda kati mba nva Kampala ngende obudde bwanzibako ntuukayo ng'obudde bwakiro okutuuka ku dduuka edduuka liriraanye n'ennyumba kumba omuwala we yandaba oyo edduuka lyabwe ye omwana we asembayo bwe yandaba ng'akubira nnyina yali mu nje essimu ne noono wuuna yazze oli asiba obusungu okategeera asiba obusungu kati nze mbuyana ngende woli mugamba njagala laba baana bange wadde obudde buzibye olwo ndi mu kuyaayana mwaka kaseera nga visa ye Dubai njiina waliwo processing adda nkugambye nze nagenda okuva Saudi nga visa ye Dubai already eri mu kubejja mwaka kaseera ke nali ndi mu kuyaayaniramu nga visa ye Dubai njiina ng'era ngenda kujja mu nnaku nga 3 nga sikyayina wadde time munange we natuuka omulenzi nga naye bwe yandaba nga yenze nga n'akaana nkalabye olwo amaka bayinamu omukazi yawasa dda n'ebifaananyi mu gundi nga bazaala nagamu nga bazaala ng'olaba abange bakulu abange bo bakulu we nalaba nga bwe batyo bwe bakoze ngenda ngamba kandabe sezaala wange ate yali mu mbeera ki ngenda ate ew'omukyalo omukulu sezaala wange ngamba basaaga abo abaana babo nakulaba embeera gye wali oyitamu ng'oli mbuto tugende tutuukayo maama olwaba okuggulawo kyani kya Nazaala kyani kya mukamwana kyani kikonde kikonde ku kikonde tetwekubye tetweyuziza igwe ne Nyazaala ono nemwekube bikonde nga wali mukama wawula akakantu akakantu togeza n'okakati nga mbwo okateeka ku TikTok tokateeka ku ebyo bisalemu era nja bisalamu kyani kya Nyazaala banange twaye kuba ebikonde gwe ne Nyazaala anyumiza gwako ate kadama tewepaakiranga ku kadama nga akomyewo ayinamu n'akasente abamukambwe akasente kadde ebbali obusungu bwe nali mpulira ebbanga lyonna mu kiyumba ngobeerawo abaana ne bapostinga abaana baabwe sifunye laavu ya maama ng'ali ku kyeyaalo obulamu butambula butya ng'ali ku kyeya obusungu walina bungi ngamba ono omukyala kati kamulage nti wano bulijjo we yeewagira nsobola omukubirawo ng'ate wuwe kati tuba tuli awo tukyalwagana ayingira mu nju mukyala munene alinga enjovu mukyala omutono mukyala munene ku mukazi omunene bwati mukyala munene naye wamusabula nati kubanga omukyala omunene oba toyina mukkiriza akusemberera wakusemberera bajja kukuba wansi kikutuuleko okuba bw'obuuka mu bbanga oba kitegeera kati munnange sezaala wange ng'amugamba gwe
Nesezaala wange yakola ekintu ebyaddala kye nali sirabangako. Yamusabula n'abaana be ne beewuunya. Olwo ng'ayingidde mu nju ng'aggyeyo fooko aginfumite n'agamba gwe ekikuleese wano kankutte sobole osigaza abaana bo mu mirembe. Omusajja yakuba omukazi. Abaana abaaliwo oyo taata w'abaana koza omulenzi omulala ye yali kata kati nga kuliko abaana babiri omuwala oyo omuto yali amaze siniafo n'omulenzi. Bonna bayekwata ku mwana ne bagamba okuva oyo omusajja we yewasa oyo omukyala n'abaana bakulu bwe batyo tamugalulirangako luyi naye ku olwo eddogo lyamwamuka omusajja yakuba omukazi nga bwamulangira. Olowooza bulijjo byokola sibiraba biki ekyalo ne kikuŋŋaana. Kati kyemmanyi obusungu bw'alina ku mutima jjukira naye yennyini yatya yayewuunya. Mumaze okulwana? Tumaze okulwana. Abaana bo balabyeko? Nabo twabakubiramu mwolwo oluta. Nzayalazo olaba abaana nabo bwe baali bajja nga bakaaba kubanga obudde bwali bukyali awo ssaawa ng'emu nga tebaneebaka nabo ne tubakubiramu abamu omuto tamanyi naye omukulu yammanyi era yamanya nti yenzaze era we nali muyita nga bw'ayita jjajja maama wuno ku mulyango ng'oli wamugamba ogeza n'oggulawo oba okitegeera. Kati awo we nabeetegekera ne mmanya na waafulumira ono omukazi ndudde nga mulaba munange nga ebyo biwedde. Sezaala wange yennyini ampa amagezi aŋŋamba ono omukazi tagenda kutuula gende wa chairman ŋŋenda ekiro ekyo. Chairman akubira Sezaala wange amugamba bibaddewo era omukazi w'omulabira teweetantala. Ŋŋenda saasula ŋŋenda ku poliisi n'ensawo yange olwo ng'agamba n'agagoye wonaagawa abaana bawe njagayuza biki mugamba lwaki ogayuza nga mulaga muli bagaga ngate abaana bange bambala second hand. Muwala wo abaana ba muwala we engoye ze bavaamu ze muleetera abaana bange ne bambala. Lwaki mwagala abaana bange bambala ebigoye ebi second hand nga nnyina ali wabwera akola. Nga ngenda ku poliisi ne reportinga akuuma kaali kavudde mu mbalaga akuuma kavudde mu mbalaga we twekwagudde olwo mbalaga yankubye yanzise ngenda mu ddwaliro olwo nfuna lipooti y'eddwaliro bamala bangamba wano tosulawo wabula tusuzaawo ensawo kubanga nali nkimanyi bumanya suzaawo ensawo niyo ofune woosula weebaka enkya tugenda byogera nti mukwano nkunyumiza ki nga ku makya baakedde 12 ku poliisi 12 naye kyabamala enviiri ku mutwe kwe kutuukayo nga balaba ensawo gye twadde tusikaŋŋana nga yasuze ku poliisi yayingiddewo dda ku poliisi gwe yabasooka kitegeeza bw'okuba omuntu gwasooka okudduka ku poliisi okwewala ebinaddirira nali manyi oyo omukazi tujja kuvaawo bye byamudda ku matama kubanga olwedde yagenda okutuukayo okuwaaba nga nange nawaabye dda. Bannange emboozi leero tugenda gikomyawo tugenda kuddamu tubaleetera emboozi paati 2 bwe bamala okulwana ki ekyaddako wajja ebweru tewajja byatambula bitya love relationship yo ey'okuki eyo etambula etya eyo yonna tugenda bifuna ku paati 2 tugenda yandikanga ewedde tugenda kubateetera story eno tweyanziza bannange mwenna mu subscribing ku channel yaffe. It's a true story. Omuwala bambi yayita mu hustles banyanzala gye bali bwe bati abazibu okitegeera guys. Tusinzidde wano ku Ziada Beauty Salon bannange bantu baffe tujja ne tukolerawo programu bantu bakola bulungi nnyo enviiri bakola enjala buli kintu kyonna ekyetaagisa ekya salon jangu wano ndowooza bajja natuteramu naffe y'abasajja oba yenajja simanyi tusalenga ku buviiri bane tugenda kubasiibula olina gweyagala otumirako genda maaso mutumire ntumirako omwami wange gwe nnina wano ku kyeyo nkwebaza okumbeererawo weebale kulaba pulogulaamu eri eyasooka n'otanyiiga nnyo naye nkusuubiza okwagalira bazadde bo kasita batankola shege oli wagamba mu ebintu by'abazadde ambitya omanyi kyembiti kale obaagala nedda laavoja by the way leka nkubulire tewali muwala ali wano ku kyeyo kano ke kasembayo tewali muwala ali ku kyeyo ng'ayina omwana ng'abadde ayina famire n'avaayo nga takyakolegana na bbaawe nga yavaayo mu bulungi tebaliyo basirika ojjukira luli we twali mu eri programu bonna baako
kubanga naboogerako bonna bwe batyo bye baayitamu. Buli muntu akimanyi nti yaleka omwana wanyazaala we takyali mu bufumbo. Mukwano teyava mu bufumbo mu bulungi. Bannange tumira abalala omwami wange kwagala nnyo nkusuubiza okubeera omukyalo omulungi wadde obusungu bubaamu naye just kaseera buseera bijja kuggwa. Nentumira ne mulamu wange webale kunjagala bambi. Mwebale kunyaniriza mu family naye we mulaba video zino tezibakola bubi. Eno true story yange sagala namwe mujjenga muwoza nti sayogera background yange. Munjagala oba tubisana nga bikyali bito nga tubisana. Banage muwera bulungi muwera ba.